mu mawulire agakagwawo wetwogerera nga Edward Rogers Ssebuufu abangi gwe mumanyi nga Eddie Mutwe, Mugumya Gaddafi abangi gwe mumanyi nga General Gaddafi, Akirewo Kivombi wamu ne Wakabi Smart abangi gwe mumanyi nga Smart wa Bobby, wetwogerera bamaze okubeera nga batuusibwa ku kkooti e Masaka era ensonga zaabwe essaawa yonna zigenda kubeera nga ziwulirwa. Naye nga bwe nakugambye nti live zonna tugenda kuba tuzitambuliza ku mukutu gwaffe guli gwenzize nga mbategeeza omukutu gwa Uganda 24 era bw'ogendayo kati wenkoledde akatambi kano nga tulinako live egenda maaso ekiri mu kugenda maaso nga Honorable Shamim Malende agenda maaso n'okubanga abinnyonnyola nga bwe bigenda okubanga bitambula. Jjukira y'omu ku bannamateeka abali mu musango guno era bagenda maaso n'okubanga bawolerezaako banga bayambako ku bantu bano okulaba nga bambi bafuna okweyimirirwa. Kakati wenkoledde akatambi kano nga Shamim Malende n'abamu ku bannamateeka abatonotono babadde bamaze okubanga batuuka ku kkooti e Masaka era nga bagenda maaso n'okubanga batandika okutegeka empapula okulaba nga bagenda kuzipresentinga eri omulamuzi wa kkooti eno okulaba nga bambi Eddie Mutwe, Smart Wakabi, General Gaddafi wamu ne Akirewo Kivombi oba oliawo nga basobola okuweebwa bail babeere nga bawoza bava bweru. Abasinga obungi badde mwebuuza ki ekigenda maaso. Kakati amawulire genninawo genkuleetedde ngenda kuwa akatambi wano kampimpi tekagenda kubeera kawanvu ogenda kubeera ng'obiraba wabula nga sinakuwa katambi ku biki ebigenda maaso e Masaka. Njagala nsooke nkuzeeko emabega waliwo wano abaabuuza Eddie Mutwe baakamuleeta mu kkooti emirundi emeka. Njagala kuzzaayo mabega zaali ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna 2025 Edward Rogers Ssebuufu bwe yali atambula n'abamu ku banne ng'agenda sayiriza emukono mukwano gwe ye yali amuyise ng'alina akabaga k'abaana be birthday ekyalo bakiyita Kiwango mu district ey'Emukono. Abasajja be SFC abaali batambulira mu mmotoka ya drone emmotoka ya Toyota effe gye twakazaako drone bamuwamba ne bamubuzaawo era bwe batyo teyaddamu kubeera ng'alabikako. Eddie Mutwe yagenda okuddamu okulabika ng'enfaanana ye n'embeera mwe yali ali ekyamazima nga si nnungi yadde eddakiika n'emu. Nkakasa nga gwe zaagoberera ebifaananyi ebimu ozze ng'obiraba ebimu sijja nakwetaaga kubeera nga mbikomyawo wano wabula nga twagenda okuddamu okulaba Eddie Mutwe omusajja yamukuba n'atuuka n'okwewaana nti nze mulina ali mu basement agenda maaso n'okuba ng'ayiga olulimi olunyankole. Eyo ne tuvaayo. Omulundi gwe yasooka okulabikirako mu kkooti bye bimu ku bifaananyi bino ng'ali mu mbeera mbi era nga tasobola na kwetambuza zaali ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini era 2025. Eddie Mutwe oluvannyuma lwa pressure bannayuganda gye baateekawo obunkenke bwonna bambi yalabikirako wabula ng'emikono gye giraga obubonero obulaga empingo we yali eyise ng'amaaso amaziga agaalinga gamuvaamu nga n'enjogera yennyini nga tasobola kubeera ng'ayogera wabula bino byonna byeraliikiriza bannayuganda ne byeraliikiriza buli muntu yenna eyagenda maaso n'okuba ng'abirabako paka ne wetwogerera olunaku olwaleero Eddie Mutwe lyessanyu ettonotono newankubadde tannateebwa naye waakiri abamu batandise okuba nga bamulabako empola ng'agenda ddengulu. Kakati olunaku olwaleero wenjogerera bamaze okubeera nga bakomezebwawo mu kkooti era ku ddakiika wenkoledde akatambi kano babadde bamaze okuba nga batuuka. Honorable Shamim Malende omubaka ali mu musango guno nkugambye amaze okuba nga atuuka ku kkooti e Masaka era ensonga yatandise dda okugenda maaso n'okuba nga azikuwasaganya. Sigala ku mikutu gino ngenda kuba wano nkuwa update zonna ezivaayo wabula ate live ojja kugifuna ku mukutu gwaffe guli gwe nkutegeeza omukutu ogumanyiddwa nga Uganda 24 gy'ogenda okugenda maaso n'okuba ng'ofuna live updates zonna ezigenda okuba nga zivaayo omukutu bwe gute bwe gufaanana era nguteeka wansi muli link ngiteeka wansi awo mu video yaffe eno n'oba nga ate tomisinga nsonga yonna. Kakati gwatambula naffe ebbanga lyonna nkakasa nga kyenjogerako okitegeerera ddala bulungi nnyo. Kakati kankuwa ebigambo Honorable Shamim Malende byayogeddeko ne bannayuganda ku mukutu gwe annyonnyodde bannayuganda ku biki ebitambula n'ebigenda okuba nga bigenda maaso. Akatambi kano kankakuwe okalabe bulungi nnyo ate oluvannyuma nzije mbeere nga nkwongerayo nkugambye wano ngenda kuwa update then ku mukutu guli ogenda kuba nga ate ofunirayo live ku ebyo ebiba bigenda okugenda maaso mu kkooti ate ku nsonga ez'abaganda baffe Eddie Mutwe, Akirewo Kivombi, General Gaddafi n'abalala byonna ogenda kubeera ng'obifuna. Sigala ku mukutu guno bw'oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo nga bwe nkugambye nti wano updates zonna ogenda kuba ozifunira wano togenda kubaako update yonna gy'ogenda kuba nga ate omiisinga. Wuliriza bino ebigambo bya Shamim Malende byannyonnyodde ku nsonga eno nzije mbeere nga nkwongerayo. Good morning everyone. Mwasuza kutya bannange. Nze Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala era munnamateeka
wa People Power era omukuba n'amateeka babasibe baffe olunaku olwaleero tutuuse wano e Masaka ku kooti ng'era ekituleese olunaku olwaleero tulinayo omusango gw'abaganda baffe Eddie Mutwe Akireewo Kivumbi Gaddafi ne Wakabi Smart olunaku olwaleero tugenda okubanga kooti ewa ensala yaayo okubasabira beiru kwe twakola twagala okubeera nga twebaza buli omu eyasobola okujja neyeyimirira abantu bano tulina essuubi amazima n'obwenkanya byetaagibwa okukolebwa era nti beetaaga ne bafuluma ku beiru ne basigala nga bali kootina ku misango gino nga bava bweru kuba buli kyetaagisa twakiteekamu. Kapani kugagala soko je kamera leo kujie kan Adakah wakulembeze so kawe mulengera embeera bwetu eri essaawa tukyabuzaayo essaawa nga 2 okulaba nga omusango guno gutandika okubeera ng'omulamuzi aguyita kuba rulinga eno era esetingiddwa ku ssaawa 8 naye ng'ebya kooti we mubimanyi tuba tulina okubeerawo mu kiseera okuba nti emisango gino gya byabufuzi essaawa yonna tomanya akabadde ke bakuzannya njala kwebaza bannamateeka bannange we tuli mu musango guno nga tukulemberwamu kanso Samuel Muyizi kanso George Musi kanso Kazibe Majerani n'abalala bangi nnyo era tumanyi nti nabo bali mu kkubo essaawa yonna okulaba nga batuuka wano abakulembeze bannange Meya Florence Namayanja n'abalala mwenna Comrade Katongole Julius yatuuse dda wano tulina ne Comrade Dennis Site bonna batuuse dda wano tuli basanyufu nnyo era twagala kwebaza buli omu okuba nti mulaga solidarity bannamawulire mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mu omukolo omulimu ogulaga eggwanga kiki ekigenda mu maaso so ffe tujja kuyimirirawo nze nabasuubiza nga Shamim Malende tugina emisango tugenda kubanga tugikola nga ku bwereere okusobola okuyamba bannaffe nga naffe contribution yaffe ku struggle eno ey'okuleeta Uganda empya bajjukiza badde tuli ku kooti 226 protest vote kanoonye kalonde kakuume kabanje kalwanirire omwana wa life almost media bakomrades batuuse dda nga mukiraba mu NUP tuli family so batuuse dda wano nsanyusa okulaba webale kujja kwotuuse essuubi lyaffe lizeemu omanyi gwe bwe tulinamu essuubi bwe tugambye ati sikootuuse twalifuna essuubi eriraba ku bantu baffe tweyanza nnyo byonna tweyanza byewakakolako at least amin obwedda twebuuza nti tunale Shamim katanatuuka wano abantu baffe bavaawo oba kiki ekigenda mu maaso naye kati katugende nfuna akatebe wentuula amiina katusabe mukama naffe weetuli katugateko ettafaali lyaffe nga bannaffe Sure. Come on now, Linda.
kale babuziza naffe katugende twetegeke mutusabire kononamu abantu baffe batuwa edimutwe akireewo smart ne Gaddafi mukozi tuwemu obudde kubanga kukyabulako essaawa oba tujja kwambukayo asanga afuluma temukwata zifuluma kitegeeza temukwata zifulayo tetuseka kuba ensonga ziri siriyasi kati katufune wetuwongera okugiramu tukwatagane ne bannaffe abatanatuuka bulungi tulabe era tukomewo ate nga tuli kirungi bulungi kale soo mukama z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja